Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ennaku z'omwezi 8/2017 olunaku lwa Sunday yenne Sunday ate eyokubiri mu mwaka gaffe 2017 mbabuzaako mu mwenna abali ku mpooza ABS TV nti musiibye muti eyo mukulike eyo nnyo abava ew'omusumbayiga Augustine abava masinzizo ag'enjawulo n'abasiraamu mukulike eyo ate mu mizikiti egy'enjawulo amanya n'eddoboozi Nalija Aisha era nga wendi nnyo okutuusako program gye badde olindiridde ennungi eŋŋanzi wano ku mpooza ABS TV mwebale nnyo okulaba ABS television naye nga sagala njogere bingi nnyo olw'obudde nti tulina butono ddala tulina essaawa emu yokka naye ate ebyokwalaga bingi nnyo n'ebyokuyiga bingi nnyo program y'olunaku olwaleero era nayo ekwata ku mulamwa gwaffe ogw'okusonyiwa ddala wabula gwe wenna nga wandyagadde omuntu wo ng'oli eyo olina kye wasobya omwagalwawo olina kye wasobya maama wo bataatawo oba omwana wo nga wandyagadde okumwetondera omwetondedde agaanye jangu wanene ku ABS TV ojje otutuukirire tulabe oba tusobola okuyamba oba naffe wetuneegayirirako tulabe oba omuntu oyo gwandyagadde okusoba ekisonyiwo asobola okusonyiwa that is if nga gwe olemeredde mpozzi mwenna nga mwandyagadde okumanya entambula z'abaagalwa bammwe privately era mujjwana ku ABS TV tubeere nga tubakolako bulungi nnyo mumanye entambula z'abaagalwa bammwe Trustway kandi ye kampani yokka ate egenda okutundira property yo obeere nga ogifunamu amagoba amayitirivu gweolina ssomero olina nnyumba olina motoka olina ttaka neweriba liriwa gwe jangu buzimba Trustway kandi obeere nga bakutundira ettaka lyo bakubira akalango ku ABS TV nga kabwereere gwe onoolinda bulinzi kujja kunona ssente zo zewandyagadde mu kintu ekyo kyonna kyonna kyewandyagadde okutunda program y'olunaku olwaleero ate gyo yanjawulo nnyo lwa nsonga gano gaali mawano lwalinaku lumu nenfuna abagenyi ng'abalala era ng'abantu abalala bulijjo we bajja abantu bano ababiri yali mukyala n'omuvubuka baali baagala kusaba kisonyiwo era bwe batyo bajja mu studio zaffe ne babaako ate engeri gye bakola ki ne babaako engeri gye boogerako nange basobole okusaba ekisonyiwo katugende tulabe abantu bano ababiri bo baali bazze kusaba ekisonyiwo era amawano gavaawa genjogerako oliko ABS TV Oliko mpooza ABS television nga mu studio nze Nalija Aisha okutuusako program y'olunaku olwaleero mu studio muno ndimu n'abantu ab'enjawulo omuvubuka ono kw'ossa n'omukyala ono bagenda kuba batubuulira amannya gaabwe mpozi n'ekibaleese tukimanye ate tuyongere mu maaso ssebo amannya go Bashir ate madam Namutebe Flavia mwongere ku maloboozi tubule okufuna te sound ennungi nnyo kiki ekibaleese Bashir ne Namutebe Tulise wano tuze wa Aisha tugenda twegayireko tulina ensobi gye twakola n'omukyalo oyo zeeyi wange n'azaalukuka n'atugoba n'ewaka mwali mbeera mwenna ne kati mukyabeera mwenna kati tukyabeera ffenna olw'ensonga tuba tubeera ffenna olw'ensonga yabeeranga wa taata we ate nange yabeeranga omukazi nga mukyala we kati wait so oli step mother wono yenyama okay kati bba wange yali yakolanga bya safari nyongera ku ddoboozi nga akola bya safari tatera kubeera waka nga mbeera ne mutabani we oyo kati yatukwatira mu nsobi n'atugoba n'omwana amuzaalukuka nsobi ki gye mwakola eyinza okutuuza okuba okukuzaalukuka omwana tweyagala wangi tweyagala wayagala mutabani enyama ng'omwagala mutima mulaavu ki mulaavu nyama lindako abasajja baali babuze nedda nyabo baali gye bali naye ebikemo bibaawo Bashir abaana bawala baali babuze
n'abawala baali tebabuze naye engeri gye twali tubeera mu nju abantu babiri bafunamu engeri y'obutagira nemumala nemukola ki nemugira nemumala nemukola ki gweko sharing omukazi ne taatawo kati awo omusajja munenya okubagoba tetumunenya naye tusobola kumwetondera tusobola mwatandika ddi sokoleki kimaze wayisewo kati bbanga ki mwamala bbanga ki nga mweyagala yagenda okizula nga omwezi guyiseewo omwezi mulamba nga guyiseewo yekitegeera ati alina engeri gyali atugakamya naife nga tetukimanyi bannange nodda ku mutabani bo naawe nodda ku yandibadde nga maama wo nemwegatta mwali muwulira mutya mwali mweyagala mulaavu wali mwagala mulaavu maama wo zimami nali simwagala mulaavu naye kale yakkaka afunamu obutakkanya n'omubiri gwange kugu wafuna obutakkanya n'omubiri gwo omwana wali omwagala mulaavu iwanvu nze nkuwadde obudde bwange nange simanyi nakumanya kubanga kikemo kyo kugambye kikemo wali omwagala mulaavu yenyaabo kubanga era tosobola tuuka kweyagala n'omuntu nga tomwagala yagambye yali takwagala kati simanyi naye nze namwagala era ngulwo taata we ngulwo taata we yali tatera kubeerawo nawe nga bw'omanyi no waliwo okuba kwegamba bakati abakozi ba safari tebalina kubeera na mukwano babeera nago kati wali wagenda omufumbira nga tokimanyi takola safari nali nkimanyi era nange nkikiriza nti ensobi nagwa mu nsobi yamaanyi naye nsobola kunegayirirako mwagendayoko wegayirirako ku taatawo kuba guno omusango gw'amaanyi taata okuzaaluka bannange twegayirira ku muzeeyi n'agaana nga ayagala kuntema butemi awo bubi ne batugjawo tugenda nga tetukkanyiza nga tetusonyiye ensonga lwaki wano tuzze tugende aiso twegayirireko kati nze ntandikirewo ambi wegayiridde bambi nyambaako nina ekizibu ky'amaanyi mpunya era naawe nkulaba wegunya bwegunya naye nange kimpitiriddeko sinawe ntambudde naye biganye baŋŋamba nsooke negayirira omusajja naye omusajja tayagala nakumanya kikyendi kusaba kunegayirirako ansonyiwe omwami yo kyamwagala omuvubuka nedda nnyabo kati oli oyagala akusonyiwa akuzze mu maka akola ati olw'ensonga y'ekizibu kye nnina ne bwaba tanziza mu maka naye wakyansonyiwa ekimpunya ekivundu oba ekiwunya kinveeko kuba ye nkimanyi munyiivu naye nsaba nsonyiwe naye kati amazima ntandikirewa wayagala mukakitaawo n'oyagala mutabani wa bbaawo nakugambye kikemo Bashir tutandikirewa omukyala wali tomwagala nakugambye nga mami nali simwagala naye engeri gye bakandija mu kyalo ate nga nange mami gwe mulundi gwange gwali gusumulabako nange nesalawo naye gwe wali tukimanyi nti mukakitaawo nafuna feeling mubiri gwange mani tukola ebintu ngaebyo bitategeera
mugambe mwagalirirako ko n'agaana basonyiwa yagaana ne bw'omukubira essimu namwegalirako ko nga ayagala kuntema butemi ngoba ewaka banga alemera ewaka nga yayagala kutema butemi banga ne baŋŋamba nsooke muviiremu obusungu bukyali bungi ne tumukubira essimu takwata ensonga lwaki tuzze wano tuyambe tusayire ku magezi ge tuba tukola. mugenda kumpamu obudde I think about kyetugenda okuzzaako naye nga mawano ge mwakola kituufu wakola mawano okusharinga omukyala ne taata nodda ku mutabani bundi oli mukyala munyankole nedda nnyo kiki ng'olulimi lwo lw'abanyankole si munyankole oli muki nakulira Rwanda okulira Rwanda naye ng'oli Muganda kale maama wange Munyarwanda. Okay. Katulinde ate tulabe ebyava ewa katulabe bwe tunaba tugenze ewa taata wa Bashir anaatuhandolinga atya temuvako ABS TV. Omwana oyo muvubuka muto ddala ye mwana bamuyise Bashir mpozi omukyala abadda ku mukono guno ate ye mukyala Namutebi batrayinga okwagalana naye ng'omukyala ono yali mukyala wa taata wa Bashir oba nfuna nti abantu bano beeyagala naye nga bandibadde nga maama na mutabani omukyala yandibadde step mother wani w'omuvubuka naye ate bakola omukwano ne bakola kye tuyise amawano. So ekyabaleeta mu studio zaffe kwe kusaba ekisonyiwo basobole okugenda ew'omwami Dana abasonyiwe kasooke mpumulemuko katono bwe nkomawo ate mbaleetere ebyava ewa taata wa Bashir oba ew'omwami wa Namutebi obayise Dana tovako ABS TV. Mukulikeyo nnyo mu bulanga bakama baffe programu ekyagendera ddala maaso wano kwekoza ABS TV naye nga njagala okutegeeza nti Tina akuleetedde ateeka 3-in-1 oil akantu kano ka oil kalongoosa olususuro ne luba nti kaku agwe aina enkanyanyanga olususu lwakala weesiga ka oil kano nodda buto olususu oluli dry okozesa ka oil kano ebizigo bya Tina tebirimu hydroquinone gwe wenna ng'olina obuntu gwe skin yo yagaana genda ewa Tina ku Park and Cademol abeere nga akujjanjaba skin yo ebeere ng'erabika bulungi nnyo akuwa ekizigo asooka kukebera gwe wenna ali ebweru akutuusaako ebizigo ebyo so mwekwati Tina Beauty Clinic eri awo ku Park Academol level 4 ng'ennamba ye eri 0702591410 0702591410 mpozi kyenategeddeko nti ati kati yakutte ku producer wange Umar Kakande n'amuyoyota olususu akutuusako omulamu n'omufu Tina yalongoosa olususu lwa Umar era Umar yasiimye bulungi nnyo mikwano katugende buterevu ate tulabe ebyava ewa Dani naye nga twasooka kumuwandiikira bbaluwa ng'abalala tusabe olukusa olugenda okumusisinkana twogere ku nsonga za mutabani we ne mukyala we era ebbaluwa zino zaali bwe ziti. Nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba 2016 tawandikira omwami ono ebbaluwa emusaba olukusa olw'okumusisinkana era eri entambula bw'eti eri mwami Ndawula Daniel nga reference eyogera nti okwogera ku nsonga ya mutabani wo Bashir ne mukyala wo Namutebi nkulamusiza nnyo ssebo era nkubuzaako nnyo amannya nze Nalija Aisha nga nsinzidde ku ABS TV nga ensonga empandisiza ebbaluwa eno yakusaba lukusa okusisinkana tubole okwogera ku mutabani wo kosa ne mukyala wo Namutebi nja kusanyuka nnyo nga ebbaluwa eno ogizzeemu nze Aisha Naluyija era nenteekako omukono omwami ono yaddamu ebbaluwa era yagiwandiika bw'ati eri mukyala Aisha nkulamusizza nnyo nnyabo anyabo ebbaluwa yo nagiraba era nga nkuwadde olunaku olwokuna wiiki ejja okusisinkana nze Ndawula Daniel bwatyo twasobola okusinkana omwami ono era bye bino ebyava mu nnyumba ye. Taata gyebaleko kale nnyabo nawe gyebali munaye esonyi okusaza mu lugendo
naitwa yanzo obudde bwotulwadde mwangu kubanga nze nina gyendaga kituufu sebo naye nga ebbaluwa bwe yali esoma omulange ensonga z'abantu bano ababiri ate babadde ekizabo ne bagoba wano sibaagalawo ono mutabani bo oyo si mutabani wange ono omwana saagala nakumulaba nako wano namuzaalukuka ne mugoba tosobola kubeera mu nnyumba muno n'obeera mu nnyumba muno ng'oseyalinga omukazi omuseyalinga n'omwana saagala bujozi bwange ki saagala tambula gwenyamo wunyo ojja kuwunyira ddala oba obusirusiru bukugwemu nakuleeta waka wano kubeera mwami wange obeera otya omukyala waabwe omukyala ng'oliwe n'abaami babiri ate oddira omwana gwe nakuzaalukuka genda ne buzaala ng'abaana tobaleetanga wano sikyayagala nabimala tambula ofuke ekyokulabirako mu nsi nti kyokoze okugatta omwana ne taata kibi ne bakazi banno bakuyigireko saagala kumanya muve na wano mugende muve wano ayisa nva amaaso ogende naawe genda muve wano mugende muve wano mugende mufulume oyo yali mukyala wange ne mugoba tabangako muwala wange genda kijja kuba kyakulabira okutuuka kwekyo ennyumba yange etandise okuwunya bwoyo senga teyayagala senga yalibadde atereeza embeera zinamuleetera ayisa omwana oyo najjanga wano nga bandaganga ebakola obulungi emirimu mpozi bali mulaavu yaabwe bali mulaavu nze njijja omusajja atunkoye ngweri mu ntebe omwana ajja yesekereza n'oyo omukazi gwolaba oyo omukazi mutemu nnyo okutta famire agimalewo tambula sisobola nakusonya ensonga nazimala nkugambye ensonga nazimala omukyalo oli akwagaza ekintu kimu kumusonyiwa kyonna ayisa baali bakugaseeko baali bakugaseeko n'owulira bwe kiruma mu nnyumba ne tufuuka abasajja babiri saagala oba okitegeera oba tokitegeera sikyayagala kumanya ayisako nesibyeeko saagala nkugambye saagala sikyayagala oba sisobola kumusonyiwa tambula ng'ogunya ensi ekutegeere gambye tombuulira nze gwolaba natwala obudde bwange buwanvu ne sente zange neteeka kamera mu nyumba muno nenziteekamu nga ntaddemu sente zange mu bulungi obuugi naye ngenda okutunuulira nga bano banimba bulimbirimbi kakati jagala oyo mubuuzo omukya nze n'oli ani amalako kubanga ffenna atugattise n'atumalayo nze n'oli ani amalako toyogera nakwogera oyagala nze sikyayagalira ddala sente zange zenyonoonedde mu nnyumba muno nga nteekamu kamera nembimanya nembitegeera sikyayagala kumanya sikyayagala kuwulira oba kunyako kugende mu nnyumba yange otambule ogende ayisa naawe okwegayirako nze sikwagala abantu tebajja kukolanga bikolobero nga beesiga ojje wegayirire saagala era kikome ku nze byebikolobero naye bijja okukwata omulundi gumu
bakole ebikolobero bamale baddukire nti tujja kugenda ewaayisa ajja kutwegayirira sikyagala nze saagala genda okikolere balala naye siwange wane waddaani saagala batambule bagende eno ennyumba yange era ndi mukulu omuvubuka oyo simumanyi nabimala tonziza mu folofoto abo oli kasasiro namumala abo kati mbalabira ddala nga mistikolo sikyayagala kumanya era abonebone ajja kubonaabo ensi bwetyo bwejja okukutwala obonebone paka lwolifa abakazi nga mujuka kati ate wulira sigenda kuddamu genda okikola abalala era togenda kukiddamu kukyenakukola togenda kukiddamu kubanga buli anakusanga ajja kulaba ekivundu tambula ogende ove wano tambula sirina kasonyiwa kalimooti akanyuga kusonyiwa kavaawo munoonya awalala we mwogerera ebigambo ebyo naye si wane ewaddaani wamuyingo muveewo mugende aisa tamulale banno mugende ze sikyayagalira ddala nabimala nsobola okubeerawo nja kulya nja kunywa nga wendi tekinuma nako tekisobola kunnuma singa kyali tekikuluma tewandikoze bantu banyo kintu ekyo okulya nja obutabeerawo oyo omukyala yategeera nti simalako n'agenda n'oli kati oli yamalako mutambule mugende asomanyi kisinga okunuma eno ennyumba nagizimbira mu bulungi oyo omukazi nemuteekamu ssente nemuleeta wano oli omwana namujja mu kyalo ng'omwana bagamba abba emmwanyi z'abantu tazirabako obubiza abubba obuto n'agenda n'abutunda awalala omwana yakola ebikolobero neŋŋamba nga bwe ndi e Kampala nzimba ennyumba kandeeta omwana naye omwana bwe muleesi ate afuuse lukokkoba awaka ekizibu ekinene nali manyi agenda funa emirimu yeyagale ng'abavubuka banne bwe bali nange nsanyuke naye kyeyankola sikyayagala nejjajjaawe nabimugamba nemugamba omwana yatambula nemuzaalukuka sikyayagala ebikubikolobero byeyakola nja kuzaala abalala nja kuzaala oyo mwana wansi omwana si wange ndabika nze nesibako namwesibe kubanga okumuleeta wano yandagatize siri kitaawe era naleeta bulesimu bwakunjagalira mukazi n'omukazi nakkiriza yakakasa omukazi kisinze muzaala kyova olabanga batuuka kwekyo omwana simuzaala agende gye bamuzaala agende naawe tambula n'ensiiyo sikyayagala kumanya mutambule mugende muve wano wano tewakyali kifo kyo ekivundu kyo kitwala walala tambula ove wano sirina nekubira mu mutima sirina tebaku aisa tolimba genda ewammwe genda ne muno genda ne muno
gende sekulabira sina wendaga bange mukamange nyamba osonyi fuka ekyokulabirako eri abalala abanazaalibwa n'abaliwo n'abagenda okuddawo begayiride sisobola kiddamu ku kino ekizibu kyentuuseeko siina gyendaga muve wano mugende tolina gyolaga siina gyendaga muzee obondikira wano nkutire wano nja kutematemera wano bapoliisi entwala siina gyendaga muzee ngambye muve wano nja kubatematema mwena wano si wammwe tambuloge siina gyendaga wannange siina gyendaga nja kukutematema muzee obantemera wano antemere wano siina tambulogende sikyayagala siina gyendaga muzee mwalabanga mumuleke tenfire wano makaga mumuleke mutemeze nja kumutema namalirira nja kumutema omwana kyeyankola sikyayagala nabuzaluka nyabo situka nawe njatandikira malirize n'oli ayisa twala abantu oba oyagala obulamu ayisa twala abantu Aisha siina gyendaga nja kutema nawe nyabo gwesisigirize wano siina gyendaga nyumba tabulogeze nja kumutema mumuleke aletepa sijja kunenya mukulu Dani nti lwa nsonga obusungu bwali bungi nnyo era abantu bano ababiri bye baakola kyali kibi nnyo wabula era nja kweyongera maaso nga nsaba ekisonyiwo ew'omukulu Dani asobole okusonyiwa mutabani we gwe yazaaluka era asobole okusonyiwa omukyalo ono ekivundu kyalina kimuveeko omukyala yategera ensobi ye newa batamuzizza mu maka naye bambi ekivundu kimuveeko ebyensi bwe bityo asaba ekisonyiwo ate asonyiwanga ne mu bayibuli kyogerebwa puroguramu ekyagendera ddala mu maaso etya nti omwami ono nayogerako naye nensobola ate okumuggyako footage gwe yali alina gwe yakwata ku kamera tulabe ddala ki ekyagenda mu maaso wakati w'abantu bana babiri era clips ezo zaali zitya nazisabayo nsobole okufuna obukakafu era ne musaba olukusa oba okuziraga ku mpewo clips zino naye nga sinabikulaga kansooke mpumulemuko katono nkomewo balage ebyava mu nnyumba y'omwami Daniel. Program ekyagenda ddala maaso nabategeezezaako nti ngenda kwambaleetera clips ate ezaava ewa mu nnyumba y'omwami Daniel era namukubira essimu nesobola okufuna audio we saasobola kumufuna face to face lwansonga kyayagala kola ki kwogera nange nasalawo ne recordinga essimu ebeere nti bwali security yange n'obukakafu obulaga nti omwami ono namuggyako clips zino era nampa olukusa nga ye olulaga ebintu bino kumpewo muwulize audio no bulungi katono just kadakiika nga 3 then ate mbatwale mu ebyali ku kamera zeyatega mu nnyumba ye oliko ABS TV. Hello. Jebaleko sebo. Kale nyabu ne jebaliko. Kale sebo. Enyabu. Gitata amanya gange nze Aisha najjako kawe uwone mutabani wo kosane mukyala wo. Hata Aisha kiki. Munange mbadde nsaba kumpulirizaako. Tekuwuliriza kinakuwuliriza obwedde ebyo byagwo. Nedda mukwano si ate njaga nsonga ndala ssebo. Nsonga ki? Kakati munange baŋŋambako nti wakwata era nawe ekyogerera luli nti wakwata kamera n'oziteeka mu nnyumba kati mbadde nkubye kusaba kunfunira ku footage oyo ndabeko. Ekituufu nateeka mu kamera naye ebyo kati nabimala sikyabiriko. Labayo mukulu Dani nkwegayiridde mbadde nsaba footage oyo abantu bano nayogedde nabo ne ŋŋamba ensiko esooka erabe bye mwakola ne bakkiriza okubiteeka ku mpewo mbadde nsaba mukwano ompe olukusa ompe footage oyo ate muteekeko ne ku mpewo. Aisha wangiseba sikyamanyi ebyo bintu gye biri. Bambi nyamba tata. Mukulu Dani nkwegayiridde. Sikyamanyi gye biri kubanga engeri gye nali nga ebintu ndi stress sikyamanyi na gye nabisuula. Nyamba kanguwe mukubireko enkya obinoonyezeeko sebo. Okuggyako mpozi nga ndabyo no omuvubuka eyanyambako okuteeka mu kamera ezo naye ndabo baabirina.
ye taata neyanze ojja kukubirako enkya mpoza ekirala ekirala ssebo mukulu Dani wangi kaakati munnange ekirala bambi wadde ogenda kumpa footage abaana ku lwaki tobasonyiwa ono omwana musaayi gwo Bashiri mwana wo tekigenda kuvaawo ayise okomezaawo ebintu byo bambi labayo sikomyawo bintu byange yamba saasira munnange sonyiwa obudde bw'okusonyiwa omukyala ne bwe batumuziza maka naye musonyiwa bannange awunya takyajja mu bantu abalala ku bajja otegeerera kyannuma nnyo omukyala agatta atya omwana ne taata kituufu naye bambisonyiwa bw'aba atuse neyeegayirira sikyalina budde bw'ebyo mukulu Dani atambule bibye nange nsigaze byange mukulu Dani labayo bambisonyiwa omwana nyabo mukulu sonyiwa obudde bw'okusonyiwa bwaggwako sonyiwa mukwano bankweka nange kati basigale bwe batyo wangi nyabo beera bulungi Oluvannyuma lwa mwami ono mukulu Dani okuteeka cameras mu nnyumba ye, bambi cameras zakola omulimu gwazo ne zitandika okukwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu maka ge. Wabula olunaku olumu kamera zaalabako omukyala ono ow'amaka Namutebi ng'ali mu kulongoosa nnyumba bw'alongoosa ku fridge ng'akola emirimu egy'awaka naye nga bambi omwami ye yali taliwo mu kaseera ako. Wabula oluvannyuma ennyo omuvubuka ono Bashir yava mu kisenge bw'ati najja omukyala ono yali akolera emirimu gye n'amukwata mu face bw'ati nga balinga abazannya nti akawuna naye ng'omukwano gwali mungi nnyo ogwali kugenda mu maaso mu kaseera ako era oluvannyuma nyo bakwata ekkubo ne bagenda mu ntebe ne bakwata bulungi ne batandika ate okuromansinga ne batandika okukwatira bulungi mu mukwano omungi ennyo era oluvannyuma nyo batambula butereevu ne bagenda mu kisenge era kamera y'omu kisenge nayo yabakwata bulungi nnyo nga batudde ku buliri bali mu laavu ennyingi ennyo bw'atyo omukyala n'ajjukira nti oluggi lwali luggule era bw'atyo n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda asobole okuggalawo oluggi n'omuvubuka ono n'akwata ekkubo kateni n'agizaawo ey'omu kisenge. Omukyala yakomawo bambi ne batandika ate we babadde bakomye ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo anti nga mukyala w'omu maka ali ne mutabani wa mukulu Dani mu maka ge. Musajja wattu ng'ali safari ali mu kakalaba emirimu ali mu kukola nsimbi asobole okulabirira abantu bano eno ababiri era bwe batyo olunaku olwo kamera zabalaba bulungi nnyo nga bali mu kukola omukwano. Kolonoze nfiirako kabibe bizibu nnyomezaako. Abantu bano balina akamanyiro kangi nnyo anti omukwano gwabwe bagukoleranga mu nnyumba ya musajja wattu mukulu Dani era bw'atyo olunaku olumu yali akomyewo okuva mirimu gye n'akonkona naye nga teri kanyego bw'atyo n'ayingira n'atuula mu ntebe nga ye bambi tasuubira kuba nti waliwo ekigenda mu maaso mu maka ge. Abantu bano eno kamera z'omu kisenge mu kaseera ako zaabakwata bulungi nnyo baali mu mukwano era time Dani we yakonkonera n'ayingira n'ayita abantu bano beekanga nnyo omukyala n'avaayo n'adduka n'ajja n'akulisayo omwami n'amulaga omukwano omungi ennyo nga bw'amwagala ennyo bw'atyo n'akwata mbu n'amuggyamu sokisi mu mukwano omuyitirivu ennyo n'amukulisaayo nti munnaye kulekayo omwami wange era n'omwana Bashiri n'ajja n'akulisaayo kitaawe ng'abantu bano ababiri beefuula nti tebalina kye babadde bakola nti buli omu abadde ku bibye musajja wattu nga ate amaaso mazibe wabula nga kamera zo amaaso gaazo tegaali mazibe era buli kimu ekyali kigenda mu maaso kyazikwata mu kaseera ako. Kolonoze nfiirako kabibe bizibu nnyomezaako. Olunaku ate olulala mwattu mukulu Dani yalabibwako ng'akomyewo era bw'atyo bwe yakonkona n'atawulirayo kanyego k'olwo yakwata bukwasi n'ayitawo mpaka mu kisenge era akaseera kayitawo katono ddala abantu bano ababiri ne bajja nga beesitudde nga tebalowooza nakulowooza nti waliwo omuntu ayinza okubeera mu nnyumba mu mukwano omungi ennyo n'ajja omutabani asitudde nnyina n'amuteeka mu ntebe ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo ddala bw'atyo bw'omutabani yakwata ekkubo n'asitula
n'asituka agenda ateekeko TV era yali akasituka bw'ati nkugambye abantu bano balina omukisa ate gwali gwa waggulu nnyo ddala bw'atyo otaata yava mu kisenge n'ajja n'ababuuza bwa gye bava wabula baamulimba nti baali bweru mbu baali balongoosa era mbu omutabani yali ayambako mama we okulongoosa musajja bw'atu n'asanyuka nnyo n'alowooza nti mutabani we alina amagezi n'amugayira mutabani weebalire ddala ozzeemu ku magezi kati osobola n'okuyambako maama wo bw'atyo bambi omusajja wattu ng'ali blinded ne abantu baneeno ababiri nga ye alowooza munnange bakola ate emirimu bwe batyo wabula era omutabani n'amutegeeza nti munnaye taata era amuyambirako ddala muyambirako ddala ku mirimu wabula omusajja wattu nga takimanyi nti emirimu gye bamuyambako ate mwe mulina okugatta eyandibadde mukyala we nga yegatta ne mutabani we kolonoze nfiirako kabebebeze bonnyomezaako nkugambye abantu bano bannange omukwano gwabwe gwali muyitirivu nnyo ddala anti ate omulundi guno eno omutabani yava mu kisenge Bashir najja bulungi nnyo mu fridge anoonya kyakunywa ng'olwo maama ali mu ffumbiro afumba nga bw'omanyi munnange ennyumba z'ennaku zino ebiyungu bibeera munda bw'atyo na maama kennyini yeesula n'amugamba bannange omukwano nina mungi nnyo waakiri kale empaayo kakiisi bw'atyo omutabani najja mu kadinisa akawula effumbiro ne dining asobole okutuuka ate maama kye yali asabye mulundi ogwo bw'atyo n'amuwa kakiisi mu mukwano omuyitirivu ennyo bannanga abantu bano baamanyira omukulu Ddaani ono kagambye mu kika ekya waggulu ennyo wabula nga bw'omanyi nti ennaku z'omubbi zibaana zokka abantu bano munnange baabafuna era omwami lwali olwo n'agamba kaggyeyo cameras asobole okulaba biki ebyali biriko ku kamera zino mu kaseera ako bambi yagenda okutuusaako bw'ati amaaso ge nga ye mwana we ne mukyala we bakola omukwano era nga gumaze ebbanga eriwerera ddala. bwe bityo bwe byagenda ewa mukulu Daniel Bashir yayagala maama we era bakola amawano naye nga mikwano nasaba ekisonyiwo nakola omulimu gwange ne tukola omulimu gwaffe nga ttiimu ya ABS TV. Omwami tuli mu process eraba nti asonyiwa mutabani we era omutima gwagonda ali likely okumusonyiwa nti ne wanaakola atya tekigenda kujjawo the fact that nti oliki musaayi gwe era mwana we munfuna bulungi so process ekyagenda ddala maaso ey'okusaba ekisonyiwo naye nga mu byonna nabagambye nti tinasangibwa ku paaka enkadde moola ka oil ke kaliwo ate akapya nti kali 3-in-1 kajjamu enkanyanya kalongoosa olususu mpozi n'olususu oluli dry ka oil kano kabayamba nnyo ebizigo bye ebirala byonna tebiri mu hydroquinone asooka kukebera n'alyoka kuwa ekizigo ekirungi nnyo ennamba eri 0700591410 ye Tina asangibwa ku Park Enkadde Mall level 4 ntumirako nnyo omukwano gwange omwagala Omar Kande producer program eno era nga mwebaza okubeera nti abeerawo nnyo okugiteekateeka mpozi Jackson abagambye nti mujje abagalo bakwatira videos ez'enjawulo ya editing ne program eno yennyini gye mulabidde ddala wano ku ABS TV. Bakameramani bange waliyo Abdul nabayo Ranks Kalyango Mugole nabayo Mark mpozi ne Drake wali nnyo emabega wa kamera right now. Amanya nze Naluija Aisha temwebira ate okugenda mu Musubega mu counseling buli Lwakubiri Lwakuna n'Olwomukaga asobole okuba counselinga n'ebintu ate ebirala eby'enjawulo mpozi mbagaliza ate ekiro ekirungi tusinkane Sandejja mpozi repeat yaffe program eno ya Lwakuna ate ku YouTube mugendeeyo nnyo era gyebiri mu bungi nnyo musule bulungi bye bye. Bulimbirimbi kakati jagalo yo mubuzo mcha nze noli anyamalako kubanga fena tugati senatu malayo nze noli anyamalako era njagala gwe naye bana stani toyogera na kugero yagalanze sikyayagala ddala sente zange zonyononedde mu nyumba muno nga nteeka mu kamera bandi kwegayirira nembimanya nembitegeera sikyayagala